Ami Sempeebwa waliwo abakyala okuva Embaale tweyanziza nnyo tweyanzeege okwetaba mu nteekateeka eno. Mu kiseera kino twebaza bonna balina kye bakoze ku lw'enteekateeka eno. Maama tugenda naye tuli naye era naye omu ku batadde amaanyi mu nteekateeka eno. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. St. Lawrence Schools and Colleges mwebale nnyo mwebalire ddala. Gayaza High mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne Trinity College na Bingo. Nabisunsa banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugenda kola enteeka. Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Kone Pauline Nasolo Nalongo yakola ku mmeeza y'abakyala mu State House naye tumwaniriza. Mukyala Pauline Nasolo tusanyuse nnyo okulaba. Tweyanziza nnyo ebbaasa zonna ezigudde mu State House. Waliwo abagamba nti essaala kasa tuyimba ekitimba ekyo atukulembera mu kyemisana n'engalo ez'amaanyi. Akalulu nga maama afuluma akalulu ako mwebale nnyo mwebalire ddala. Obujirizi mwenna twongera okubebaza. Dr. Sara Mwongo Enkonge ndi mukyala ndi musanyufu kubanga kino kiyigiriza abantu kubanga mulimu okusomesa abakyala mulimu okubabulira balina okukola. Ndabye ng'omulamu ogwo bakoze nti omukyala ateekeddwa okuba omulamu ate nga abakyala fetu tubugiriza awaka okulaba nti abakyala bakola ki nti amaka gatereera. So ndi musanyufu nnyo era neebaza Katikkiro neebaza Kabaka okusookerera okuba nti yalonda bakatikkiro abalengerera ewala ne babeera nga basobola okuba nga bayigiriza zino programs. Neebaza Katikkiro nti baladdewo programs ng'ez'okujjanjaba kansa, ez'okugema COVID-19, ez'okusomesa siriimu, ez'okusomesa ekikulukuto ky'abakyala n'ebirala ne sickle cell disease, nti ebyo byonna babigattako omulamwa ku gavumenti yaffe eyawakati. Naffe kye twandyagadde okuba nti basomesa kuba bwe tuyita mu Ssaabasajja Kabaka naffe tulaba nti era tuba tukoze nga gavumenti ya wakati. Kyova olaba nti twakwata eddagala ly'okugema erya COVID-19 tugaa nti ne mu Lubiri katuweerezeeyo eddagala yadde lya gavumenti ya wakati lisobole okuba nga likola ku bantu kuba ffenna tuli ku saaviisi y'emu. So ndi musanyufu okulaba nti ndi wano olwaleero era neebaza abateesiteesi abakoze kino ekintu era mbasaba basigale nga buli mwaka Tabimukoona abeerawo era nenkubiriza n'abakyala abali wano nti message eno bagitwala ate awalala sobole okutambula era nsaba bagitambuzeeko ate ne masaza amalala ne magombolola kubanga tulina abakyala bw'osinziira ku population tuyinza okubaako ne 30% oba 20% naye nga ate singa bagenda ne magombola batasobodde kujja wano ne basobola okukola ki ne basobola okujja wano ne twekulaakulanya ng'abakyala. Mu myaka nga bwe tulina vision 2040 tujja kusanga abakyala be tuyigiriza bangi nnyo nga omulamwa gwa gavumenti wakati bwegamba. Yaze nayo naawe yaze nayo alimukwala hivi nyingi. I'm from South Sudan, but we are a group from Male Christian Women Fellowship. It's an organization registered, and our base is Mwanga Zone,
Then we have been working together with Mawanga Muslim groups, under the parish of Buziga. So we are here today to participate in this event. But we are so happy. Why do you think it was very important to attend this workshop, and what have you achieved? Yeah, it is important because it is talking about the health, and health is concern of everyone, especially us. We are women, and our main objective of coming to Uganda was to raise our children and give them education. So we have to be healthy, and the family is healthy. Yeah. So. Waliwo abakyala abayisawo abakyala abasudani ab'enziga abakyala abasudani ab'enziga
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.